Okay. Karera. Nengera bijja ate nebiribaawo gye bujja mu nsi ezijja mu myaka egijja nengera bijja nyingiddewo buli boolaba oluyimba olwomanya nti si Esaawa ey'Omwenda ate ebeetuuse luyimba lwa Musumbayiga nengera bijja oba naliwa simanyi neekolo tezankwata. Okay, musibe mute abali ku ssaawa yaffe ey'Omwenda abajja kumiddeko okuva ku makya nakati nga era okyaliwo mukulikeeyo mu yale kana kavubuka kamalala yale yamba yale taasa mukulikeeyo. Aha, nemba nga nkoze ne Gloria ate ku kamera zaffe 13 awamu ne Rigani Rich Ntale ne Shafik mu control room kubanga tulikusuusaako Esaawa ey'Omwenda. Abafunyaako okulya Mukama yeebazibwe. Nammwe abatannakafuna munnange eyo embeera. Ebizibu by'ensi eno tobiina wekka. Togamba nti sinza atalidde era wabawo n'oli obulala nga yagamba mwana kanneebakewo kankubewo endobo nja kulya ssapa. So ebizibu by'ensi eno tobiina wekka. Nemba nga nkusasiddeko naye nga nina kyensaba Katonda abeere akufuuleko omu ku abo abagenda okubanga tekusubwa lanki buli lanki bwetuuka ng'obaako nekyolya. Ziri Mwenda ate nga ne ku Facebook kwe tuli live gendako typingamu ekigambo ABS TV Kawala ojja kubeera olaba title enene ey'essaawa yaffe ey'Omwenda likinga ate nekisinga obukulu kwe kugisharinga buli muntu n'abanga akola ki ng'agifuna. Abali mu nsi ez'ebweru mwesinza kwerabira kubatumira Team Dubai, Team South Africa, Team America. Mbebaza nnyo mwebale kutwagala mu butuufu mwebale kutwagala mwebale omukwano gwe mutulaga naffe tubasuubiza nti tujja kufuba okulaba nga tukola ki ng'empeereza yaffe ebeera nungi asijo. Olunaku lwakubiri kansolingi yatandise dda wansi jengusinkane Musumbayiga omubuulire ki ekikusumbuwa. Oyina ebizibu nkimanyi oyina ebizibu naye nze tonyiigira mubaakuloga saaliyo Ikaranyize narabye jo waranyize nimubakuloga mukazi wattu saaliyo. So bwobanga oyuwulira oyina ebizibu ebikusumbuwa nga buli owulira onyiiza owulira oyina troubling nga you're in trouble, you're not feeling yourself, jangu osobola osinkane Musumbayiga lunaku lwa leero naye bw'oba ojja tojja nga lonsa jangu n'ensigo ya 10,000 gyokka 10,000 kamubiri bisatu namutaka Samnana mwenda 10 obwo bwokka abasinga babulyamu lanchi wali ne balyamu sapa chips zokanga za 10,000 sejjango sinkane Musumbayiga ne 10,000 akubulire eki kyogenda okukola osobola okubanga taasa obulamu bwo naye nga bubadde mu kaseerezi nga bugenda nkusaasirako naye nga lyeddagala lyolina okukola osobola okubanga obulamu bwo bukomawo mu nteeko. Ate n'olunaku olw'enkya wagenda kubawo counseling ya Pastor Andrew Jenga abizaayo musumba omuto naye alina amafuta jangu n'ensigo ya 10,000 naye bw'oba ojja enkyakirako okuba ye gundi counseling zibeera za kumakya nnyonyonyo sawa nga nyaawo so tojja kawungezi ajja kuba amazekerako ate era eza Pastor Igane ziddamu olwokuna olwokubiri olwokuna olwomukaaga ezennaku 3 osinkanira mu Pastor Igaga sinabizaayo ate nga on Friday tugenda kubeera nekibayise Friday night tugenda sulako wano nga tusaba nga twegayirira Mukama ataase ku lw'eggwanga ataase ku lw'abantu abalirimu. Nawe tuwegayirira Katonda taasa nobanga ne guwegayirira bannange takwagala naye era ffe tujja kwegayirira. So buli lwakutaano n'olunaku olw'e Sunday tubeera ne service naye otutuuseeko otya ekisinga obukulu linnya taxi zikujje ku kyalo kwoli kwe baakuzaala oba kwosula kwopangisa kwe wazimba zikulete mu kibuga Kampala. Ojja kumbuuliza taxi oba paaka eyina Mirembe Road mujja osanga taxi ezijja wano e Kawala. Amiina nkomyawo ngege byakyacawo. Anyway eno Esaawa ey'Omwenda eri under Revival Christian Church era nga yegiteekamu ssente kanisa gyolaba Revival Christian Church awamu n'Omusumbayiga owa Chichi walifa tewerabidde. Mmanyi nawe wandyagadde otuteekemu ssente ofune omukisa osobola era okututeekamu ssente nojja ne tulanga ebintu byo ne kale program yo neebeerako ku ssaawa ey'Omwenda ojja kubanga oweebwa omukisa nawe tukwaniriza si weewaawo gamba weewaawo.
Enaku z'omwezi zijja kubanga 5 jangu okime obuwunga Musumbayiga bwagenda okusabira agenda kuba busabira bw'anaamala okubusabira abo bawe mu butwale wammwe oberenga obumansira mu bizinesi yo obuteeke mu wallet yo abamu mugenda buteeka mu handbag zammwe abasajja mu pockets zammwe so jangu okime obuwunga obwo bwa bwerere si bwa ssente bw'onoowulira akusaba ssente mugaye Joan yagamba Musumba yagamba obuwunga is for free toyetadde n'ekikumi kyo ate enaku z'omwezi nga 28 bagenda kuba bagaba empeta gwe yagitwala onotusonyiwa tetugenda kuwampya wabula ogenda kuleeta gye baakuwa oba Musumbayiga gye yakuwa tujongeremu amaanyi ye mu empeta yange mugitaddewa ojja leeta empetayo tujongeremu amaanyi Musumbayiga ajongeremu amaanyi oddemu ogitwale ebirala birekere Mukama ajja kukola kyonoba oyagala oba kyonooyagala empeta ekole ndooza abasinga muzije nga mufollowinga programu zaffe programu za Musumbayiga noolaba empeta waliwo nekisinga okunsesa ono mwami eyagamba yagamba musajja gwoli mufere okumanya olina mufere kale nteekaako empetaayo ng'ayagala bagimuteekeko naye boyi bamuteekako empeta omusajja yakomyewo ng'eriiso liri liringa lyebazinzeeko eŋŋuumi nga n'ebitundu bye ebyekyama ngagamba yazimbe tatyasobola natambula so abavubuka empaka zetubula mbagamba baboyi empaka tuzireke eri ojja kgenda ovimbire ku muntu atavimbirikikako osobola obe nga totambula bayitayo ndooza akakantu bajja kukanonyezayoko nja kuba nka balaga eyo mu maaso omuvubuka eyajja n'empaka yagamba nti ebintu bya Musumbayiga sebo yamugamba ne mu maaso face to face kyali gwe oli mufere nze ebintu byo sibikkiririzaamu bwamanyi n'omukyala wange nze namugaana osabira wano komusumba saba ndi mufere nti ye empeta mukyala we yagimweterako yenyininyini ebyavaamu nabiraba ku Friday omusajja akaaba masika wowe Musumba sikyasobola nakutambula Musumba n'eriiso ndaba nga lijirira okuziba empeta eyo gy'oyina abamu temugitegeera naye nga yabulabe nnyo ndi nnyo ku mulabe wo oyo akwepankirako so tubeere careful Okay. Njagala tugendeko ate mu Bible olunaku olwaleero naye awo maasoko nja kubanga mbawa chance munkubireko ku simu ombuulire bizibu ki byoyitamu mbeera ki gyoyitamu naye si kati enamba ojja kunkubira osobola okufunawo gisavinga oba wogiwandiika ojja kunkubirako eddako nga mpise amasimu 0704 919297 070491297 wenayita amasimu ab'ebizibu mujja kunkubirako ate tusobole okubanga tusaba Katonda abeeko kyakola olubereberye ekisooka ku 26 kwengenda okuba nga nsoma leero abalina Bayibuli mutuyambe muzijjeeyo abalina ebitabo abalina bu notebook mufune omuwandiika ate tusobole okuba nga tulya ku kigambo ky'omwoyo seekyo namwe abalina amasimu osobola okugikozesa no downloadinga Holy Bible oba Bayibuli nosobola okuba nga weesomera Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente ensi ebibuuka waggulu n'ensi yonna na buli ekyewalulira ku nsi tuli ku 26 olubereberye mu luzungu egamba nti then God said let us make mankind in our own image in our likeness so that they may rule over the fish in the sea and the bird in the sky over the livestock and all the wild animal and over all creature and move along the ground. Tuli bumu musomyewo osobola okukkirira ddala ku 2:7 nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye
Amina. Naye nze njagadde akabiri mu mukaaga era kensomye ndoza mukategedde bulungi. So Katonda n'agamba nti leka tutonde omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kye. Katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe afuge eby'omu nnyanja awamu n'ebyewalulira ku lukalu. Watondebwa ng'oli mufuzi mulungi, ng'olina okufuga, ng'olina ebintu ebimu by'olina okufuga. Era ne mu Bayibuli bakirambika bulungi. Olubereberye akasooka 26 ku 27 kirira ddala ku 28. Tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe asobole okufuga eby'omu nnyanja awamu n'ebyo ebyewalulira ku lukalu. Amiina, abafuzi b'ensi. So eyo ennaku gy'oyitamu, ebyo ebizibu by'oyitamu n'oba nga gwakozesebwa, gwe gwe bakozesa, gwe gwe baduumira, kugamba ne baba nga gwe gwe bafuga mu ntegeka za Katonda oba mu pulaani za Katonda, tekyalina kuba bwe kityo. Osanga omusajja omukulu ng'alina emyaka giri 40 naye ng'akantu akamufuga oba boosi we ng'alinga mutabani we, naye nga bakufuga boyi nga tulina obikola. Naye wano Bayibuli mu lubereberye tugambye bulungi nti watondebwa mu kifaananyi kya Mukama ng'olina okufuga ebiri mu nsi, mu nnyanja awamu n'ebyo ebyewalulira ku lukalu. Ekibuuzo kiri wano, lwaki tetuli bafuzi? Lwaki kiki ekyabaawo tubeere nga Katonda kye yatutondera okukola tetukikozeemu, tetukifunyeemu, tetukiganyiddwamu? Lwaki bakyatukozesa? Lwaki tukyayita mu struggle ate nga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda? Ate sinakukozesebwa bukozesa n'emirimu kati gikyabuze, tegiriiyo. Yesu yebazibwe. Nina ekibuuzo wano kiri wano, kyava ku ki? Kiki ekyabawo otuuka okubanga mu nsi mw'oli toyina kantu k'okola, toyina bantu b'okozesa, oli awo bw'otyo? Yesu omulungi yebazibwe. Nabagambye ngenda kubawa kyasa olunaku olwaleero nate osobole okuba nga ombuulira naku ki gy'oyitamu, naye abakuba olwaleero njagala ombuulire ku bizibu. Lwaki ebizibu by'oyitamu bijja bibalondoola? Bw'ogenda okulabira ddala nga ne mu famire y'ewammwe ekintu ekikuliko nga ne mu famire y'ewammwe waliwo eyakirina, olabira ddala nga kijja kibalondoola. Gwali mwoyo gwa butafumbirwa yagwina ali omu, naye era abaana abazze bavubuka abavaamu abakuzeekuze obufumbo bukyaganye. Abamu atuuka n'ekiseera ngamba, omanyi Katonda gwamanyi bwe ndifumbirwa ndifumbirwa. Famire y'ewammwe yerimu abantu abataasoma, famire y'ewammwe yerimu abantu abataliimu bufuzi. Si bino byokera kumanjunuga famire yawo ali munnaje ye yakola kampuni awo yeyinawo bizinesi eyo. Mu famire y'ewammwe bw'okubamu akafaananyi mu background y'ewammwe erilabira ddala nga mweyeeyo levo kaleera levo y'emu, temulina asingako, temulina w'amaanyi, temulina gwe mwebuuzaako. Naye ate nga mu Bayibuli Katonda bwe yali atonda omuntu yamugamba nti nkutonze mu kifaananyi kyange ofuge ebiri mu nsi, mu nnyanja n'ebyewalulira ku lukalu. Lwaki tobifunyeemu? Kiki ekyabaawo? Lyali ddogo, lyali ddogo.
abantu abasinga temubitegeera bagamba wa lyafamire waffe nammwe lyali ddogo eddogo eryo yinza n'okusanga nga maama we yali buuka ali lubuto kyova olabanga abaana bonna be yazaala ekintu maama wammwe kyeyayitamu nammwe kyemuyitamu osanga obulumi nga bwe bumu. Maama mukyala akaaba, abaana mu kibuga bakaaba, n'abaana be bazadde nabo batandise okukaaba. Ekintu ekyo kiva ku ki? Leero ogwo omutego gwe ngenda okukwatako, ogwo omutego ogujja gulondoola gwakwatanga akajegere. Ebintu ebisinga mu bifaananya abaana beewammwe, mu bifaananya taata wammwe, mu bifaananya maama wammwe, mu bifaananya baganda bammwe. Taata wammwe yali munyi wa mwenge, omusajja oli ng'anywa omwenge najja n'akuba ne maama wammwe n'akuba n'asamba nga muli awo. Naye kati ate gwali ogamba sijja, naye kati olaba ng'ogwo omuze gutandise okudivelopinga, gudivelopinze, olaba ng'ogwo omuze gukutandise. Nawe buli bwonywa oyagala okomewo okuba omukazi waka. Kiki ekyo? Kiki ekyo ekitambulira mu musaayi gwammwe, mu lunyiriri lwammwe? Leero kye ngenda okukwatako, kiki ekyo ekibamazeeko emirembe abaana ba maama? Kiki ekyo ekitta buli abaana abawala, ekitta firstborn wammwe? Buli firstborn azaalibwa mu kika ekyo afa. Bw'aba tafudde kale afuukanga zolozolo, omusangawo nga era yoyo ye firstborn waawo eyasigalawo. Embuto zivaamu, bwe ziba tezivuddeemu omwana bw'omala omuzaala n'afa. Kiki ekyo? Mbuuza ekibuuzo, kiki ekyo ekimazeeko emirembe abaana ba maama? Yesu yeebazibwe. Lwaki abaana ba maama mummwe kababi balenzi, kababi bavubuka, tewali atudde mu maka ali settled? Ki ekyabaawo? Mbuuza, kiki ekyabaawo? Ne maama wattu, mukazi wattu mwogenda omulaba yatuuka okufa ng'ebyobufumbo biganye. Maama yennyini akuzaala, maama akuzaala yatuuka okufa ng'ebyobufumbo ng'ewa taatawo taliiyo, nga taatawo yawasadde omukazi omulala. Omwoyo gw'okwawukana guzze gukulondoola. Era olaba ne bwazaawo mukulu wo eyasikiranga taatawo, kale yasooka n'awasa omukazi eyasooka n'amugobera, n'awasa n'owokubiri era n'amugoba. N'okitwala just like that. Kyaliwo ekityo nti oyo twamumanyira munnaye tawangaaza bakazi, wakitwala just. Naye kiki ekyo? Kyoyo ki? Buli omu njagala otunule mu background yo, ligane kiki ekyo ekikunywa? Mu butuufu abaana ba maama temulina mirembe. Abaana ba maama mutuuka n'okuŋŋaana ewaka. Simanyi bino eby'Abaganda bye babayita babiyita batya, kuŋŋaanira ku bika kwa byannyimbe. Mutuuka n'okuŋŋaanira ewammwe ng'olaba tewali azze ng'ategeerekeka, ng'otunulira ku mukulu wo
ate gwe wabula kubwatuka bubwatusooseke mukuliwo nga wamutunuulidde obula kubwatuka ogambe nti bana ate gwe ng'osinzeeko ennaku. Kiki ekyayingira mu famire yewammwe? Mwalina kuba bafuzi, tukirabye mu Bayibuli. Mwalina kuba bantu basomye mu famire yewammwe, naye webuuza mu famire yewammwe. Kankubuuze gwe andaba ku EBS TV, mu famire yewammwe yasinga okusoma yakomawa? Yakomawa? Kiki ekyabaawo? Yali mugezi nnyo, yali mwana mugezi ng'asoma, naye byatandika mpola mpola. Munaye school fees zibuze, tetukyalina ssente, ne bikomaawo. Kiki? Mu famire yewammwe eyalinga agezezzaako yakoma mu senior 6 ne mwewaana. Naffe tugenda kuvaamu asomye. Omwana ayina ebyamuyingiramu, omwana okuva n'olwo ayina ebyamuyingiramu. Nawe muwulira nga temwetegeera. What's wrong? Kiki ekyo? Mutego ki? Leero gwe ngenda okusabira, ekyo ekyabalemesa okuba abafuzi, ekyo ekyabalemesa okuba nga mufuga. Laba omuwala omulungi ondaba, ogamba gwe nookyayogera ku waabo, naye n'abakukwana bbe teri. Kale olwo okulaba, you're smart, you're beautiful, naye tonyweza basajja. Omwoyo gulinga ogwakwambala, obanga afunye akwagala ate amangu ago ne bibuliraawo. Kiki ekyo ekyayambalira famire ya maamawo? Mutego ki? Njogera ebigambo bino naye buli ali ku EBS TV Katonda alina kyakola mu bulamu bwo. Katonda alina kyakola mu bulamu bwo. Obirabanga ebigambo naye waliwo ekigenda mu maaso. Waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwo ne mu famire yo. Lwaki ekigambo omukazi mukakitawo kye yayogera nti mugenda kuzunga nebwe munakolamu ki, nebwe munagenda kale mugenda kuzunga, yakyogera. Naye ekigambo ekyo okuzunga, kababe baana balenzi, kababe bawala, teri ateredde. Muzunga bambi, abalina ebizibu bwe bityo manye muli bangi, naye ngenda kuwaayo chance abantu abanasooka. Njagala onsindikire message ng'olina ekizibu bwe kityo kyava mu famire yewammwe. Ewammwe temuli muntu w'amaanyi gwe mulabanga mufuzi, weewaawo ate nga Bayibuli egambye nti mulina kufuga eby'omu nsi n'ebyomu nnyanja. Mu famire yammwe temuli kinunulo n'ekimu bw'oba otunulamu. Njagala onsindikire message ku namba 0704919297. Osobola n'okunkubirako 07049192. Sister Joan, praise God. The woman Gloria who stole my husband, Chiwanuka Patrick, abuses me every day that I'm a witch and a prostitute, and I don't reply her. Sister Joan. Sister Joan, what should I do? Okay.
amasimu ngaguddewo osobola okunkubira ku 0704919297 mbulira muteego ki oguli mu famire yewammwe ogubamazeeko emirembe okutuuka nga ne mu baana bammwe temuli gwe mulabanga anaabayamba. Halo bw'oba ogenda kunkubira nkwegayiridde soko ojjeko TV oleke kwonoona airtime ongenda kukusalako. Halo wanji nyabo Zaine Nansana nyabo mukwano soko oviire TV tuwuliziganye bulungi enyabo Halo wanji nyabo Amina yogerako nnyo. Amina omwoyo gunoonoola okwalagola mama wange tewafundira baganda bange tewafundira nange mwenyini anzaalamu buzazi nga balekaawo nsala kunsabirako kisajwa naawe bakuzaalamu buzazi nga mama oli balekaawo ekyo kize kibalondola okuvaawa eri mama wammwe eri mama waffe ne mama wammwe mukazi wattu yafa si mufumbo ali mulamu naye era byagaana nange bwente byagaana nondoola kisajwawanisinyuma I know nakikutteko nga nkimanyi abakunsabirako sinzeeko omulira lyaifundiraku okusabayo Mwenda kitaako era buli lunaku tofaayo bindekere era ebyeseva mu nyumba yange. Amina ogw'omwoyo gukwatiddwa olunaku olwaleero. Amina kale tofaayo nayogedde byentegeera wabadde owulira ng'ebigambo naye waliwo ekikwatibwa. Hello wanji kama yebazibu Joan. Amina Nino Marion ndi Busia. Marion Busia. Konti byonna byoyogedde biri kuwonze. Biri kuggwe mwoyo kiggwe ogukulondoola ogwava eri ekika kyewamu. Tazaala zaafuna omusajja taata ogamba buli kimu. Kiki olifa teweerabidde? Kubanga maama wange bukyanga apanga ndina emyaka 7. Eddanga mufuna ku ssanyu mbeera mu kukaaba maziga meereere. Olifa okyerabidde? Obeera mu maziga? Wangi? Obeera mu maziga? Sorry, ngenda kusaba leero. Ngenda kusaba. Tofaayo. Okay, njagala tuweeko abalala time. Bw'oba oyogera mbuliraayo ebigambo ebitono. Funayo kyolaba nga kinene ky'oba mbulira n'abalala tubaweeko ku time. Hello? Wanja. Kale, buzibu ki? Amannya go? Nze Saara okuva Majjero. Ye Saara. Oluganda simanyi bulungi. Can I use English? It's okay. And the problem I have, every man that comes on me goes away. I don't know the problem. You don't know the problem. Don't worry. I will pray for you. And also pray for my mother. She has a cancer, but we don't have the money. Bambi, sorry. Where is your mother? She's in the village from Okonjere. Okay, you are in Nyankole? Okay. Kale, otafayo, niza kushabira. Kale wabare. Kale, otafayo. Okay. Wow. Hello?
Hello. Yes. Amaya. Amina, amanyago. Amaya dayanze kusebele kubiridde mukolo. Tusaze wali nkolesa kulumya nkolo. It's okay. Tusaze wali njagala kunsabira kubanga nze nayawukana ne bba wange ate ne maama yayawukana ne daddi. Maama we yayawukana ne taata wo? Yes, Sister Joan. Naawe wayawukana ne bbaawo? Yes, Sister Joan. Tofaayo. Sister Joan, omukazi ansindikira messages nvuma nga bwendi omulogo nga bwendi malaaya nga bwendi biki naye simanyi kyakumuddamu. Mujjawo. Omanyi ky'oba onkolera? Sister Joan. Olinawo olugoye lwa bbaawo? Olugoye nsobola lufuna kubanga mulaba ntera omulaba nsobola omuggyako yandaga nti tebakyakwatagana. Bw'ofuna olugoye lwa bbaawo lunyambe oluleetere Musumbayiga mu kansolinga olunaku olwokubiri oba olwokuna oba olwomukaaga. Yes, Sister Joan, era mbadde ntegeka kujja kubanga Pastor Jengo yampaako obunabbi era mbadde ntegeka kujja. Kale kikole mukwano. Omusajja wajja kukomawo. Kale tofaayo. Wow. Abantu bangi nina obbakwata nina ossaba tulina ossabira ogwo omwoyo oguve mu famire yeewammwe. So nkole ntya ansomeko ku message. I'm Fiona, my real mother yakiŋŋambako era we are not in good terms but I'm married, please pray for me. Okay. Onagambye, hello, it's me Florence in Nabingo. We have a problem of poverty in our family. Pray for us. Njakusaba tufayo. John, hi, I'm Joyce from Mitiana. Thanks for the show. Nsaba okunsabirako mukwano mukama asumulule byonna ebyansiba nange nfune obujulizi mukama akuwa omukisa. Okay. Hello, thanks for the program. Okay, but when I start to understand with my family, we have a problem of alcoholism, guafuka, and even education. I'm just in a senior 6 level, but no hope of going in university. But whenever I get a sponsor, okay, tofayo. Nja kusaba olwaleero mpulira nga nkiwulira. Emma from Bukoloto, nze zake Bukoloto. Okay. Nze yasoma mu family yaffe naye nze yasoma nzekka mu family ye waffe naye siri bulungi. Okay. Oluganda temulukutu. Praise God, I'm Kobusinje. Please pray for me in my family. All girls can't stay in the first marriage. We can't be given poverty, no blessings, and boys just like hopeless. Not looked at in the community. Please, I need God blessing. Okay, ndoza ne message nyingi nkome kweno. Sister Joan, nze family yange obwavu bwonna. Nze family yange yaffe obwavu bwonna. Nola. Okay. Njagala kusaba. Hello. Hello. Bwe nkukwata yogererawo. Hello. Hello. Anje. Hello. Yes. Yeah. Kala amanya go ne gyosinzidde okulaba Esaawa Eyo Mwenda. Wanje? Amanya go ne gyosinzidde okulaba Esaawa Eyo Mwenda. Oli Kasubi. Amanya go mukwano. Adrian, yes. Buzibu ki? Buzibu ki mukwano Adrian? Mukwano nsaba onsalireko. Amakaga nge gatereere. Omwami wange yombayomba nnyo. Era ndi wano ndi mukulaba njagala kusaba ffenna Esaawa Eyo Mwenda. Kale tugenda kusaba. Kale Adrian.
abantu b'ekasubi mwebale kulaba essaawa ey'omwenda mukama abawa omukisa. Okay, it's okay Edrin. Hello. Hello. Hello? Yes. Yeah? Nkukutte. Kale. Buzibu ki? Kunsalirako. Buzibu ki mukwano? Amannya go? Amanya gange nzemmere nkala kunsalirako nzireyo okukomeyo. Naabula. Sente zaabula. Wakoma mu kyakumeka? Sente tukoma mu kyamusanvu. Asomye asembayo akoma mu kyamusanvu? Nze. Kati naawe wakoma mu kyamusanvu? Oh bambi. Tofaayo kale bwe naaba nsaba ojja kukwata ku bitabo byo. Kale. Hello. Hello. Wanji. Hello. Wanji. Kama yewa. Amina amanya go ne gy'osinzidde okulaba essaawa ey'omwenda. Amanya wantajja kingulidde 40. Jjako 40. Buzibu ki? Nsaba kunsalirako sikwata sente emirimu banga tebangobe. Weegoba weka. Kino abasajja bansuubiza okunfundira tebansobababula era bagala kunkolera bizinesi sibalaba ategaliraga ndimu nkabya amaziga n'essaawa eno ndi mbulire nkaaba n'ekyokukola. Oli mu kukaaba? Kale ngenda kusabako naawe. Kale tofaayo. Alright. Hello. Hello, Sister Joan mukama yeebazibwe. Wewe ekitiibwa amanya ago ne gy'osinzidde. Oyogera ne Brian wane Nansana. Nansana mugamba mutya? Nze tuli bulungi. Buzibu ki? Banange nafumbirwa naye kubanga nafumbirwa olubuto lwagaana nkabya amaziga abagatonda nnyambe. Obuzibu bwa mwana? Obuzibu bwa mwana banga mu family planning emikibisi byositegeera. Kusoomooza ki kw'oyitamu? Okutya? Okusoomoozebwa kw'oyitamu? Okuyitamu? Zabona buli Mwenda omukyala ng'ali luto nkaaba amasitala n'omusajja naye ayagala omwana gamba siri bulungi. Toli bulungi n'akamu? Okay, kale ojja kukwata ku lubuto lwo bwe tunaaba tusaba. Amin. Kale amasimu mangi ate nga nsigazaayo eddakiika ntono. Ndowooza nkwateyo abantu babiri then tuyingire mu ssala ndabike nga nva wano. Hello. Hello. Mukwano. Hello. Wanji. Oyo n'obudde bw'abalala. Hello. Wanji. Wanji nyabo nkukutte. Edina okuva wa? Okuva Kisaasi. Okuva Kisaasi. Buzibu ki Edina? Mbadde nsabireko omulimu gwe ndiko nguwangaleko. Temuwangaala ku mirimu ewammwe? Kale okola mulimu ki? Ntunda mu dduuka. Otunda mu dduuka? N'essaawa zino oli mu dduuka? Kale tofaayo tugenda kusaba. Okay, asembayo sikwata mulala. Hello. Hello. Yes. Aliko nnyabo. Kale nawe gye baleka amanya go ne gy'olabira essaawa ey'omwenda. Amanya ga mata Jimmy Mbowa osinzidde wa? Sinzidde Ndejje. Esebo. Tusabirako. Bameka? Tuli bangi wano tulinga bataano. Mulinga bataano. Buzibu ki obwabatuukako? Abamu tebakola, abamu baagala genda bweru, abamu baagala mirimu, abamu misomo. Bambi. Ogambe bakuyita ani? Bampita Jimmy Mbowa. Jimmy Mbowa.
kale bwe nnaaba mujja kunyamba mufukamireko wansi then buli omu ayogere kyayagala. Alo Wangi? Yesu yeebazibwe nnyabo. Amiina. Nze Shanifa Mugasho. Shanifa. Ngenda bweru naye ebintu bikyaganye mbigobako baŋŋamba nina enkovu mu kifuba ate kati mbadde ngoba ku bya Dubai. Enkovu ye yakulemesa okugenda ebweru? Enkovu nalwalako TB edda naye TB yawona ngo kati enkovu tesaa kugenda mbadde ngenda Saudi kati nabivuddeko ngoba byagenda Dubai. Byebyo. Kale bwe tunaaba tusaba amakwata ku ekyo ky'oyagala. Olina passport? Passport njirina. Kale jojo okunkwatira ogintere ku TV. Kale nyabo. Kale bawaddeyo? Alo sister. Wangi? Wabale weereza sister. Amina, amannya go? Amannya gange wampitana Kasera Josephine. Naawe oli omu ku abo? Nze njagala kuddayo ku ssomero. Gwayagala okudda ku ssomero? Nfune n'amagezi. Wakoma mu kyakumeka baby? P7. Wakoma mu P7? Yes. Kale ojja kukwata ku bitabo byo? Kale. Bw'oba tobiina okwate ku mutwe gwo. Kale katukome ku abo babadde bangi mu nnyumba bakkiriza nti Katonda agenda kukola era nzikiriza nti ngenda kubasabira. Okay, see you. Amina auntie. Alright. Maze amasimu buli omu njagala wooli okwate ku kikuluma abalina ebizibu bye muŋŋambye kwata awakuluma kwata kiki oyagala Katonda akole gwalina okukkiriza osobola n'ofukamirako wansi wooli wansi ku ttaka n'ofukamira n'oyimusa emikono gyo nzikiriza nti ekigambo ky'oyatula nange Sara gye ngenda okusaba Katonda agenda kusinziira ku eyo asumulule famire yammwe asumulule obulamu bwo. Kale fukamirako wansi oba oyimusa emikono gyo mu bbanga. Abaana abaagala okudda ku masomero kwata ku mutwe gwo. Naawe abakyala abaagala okuzaala kwata ku lubuto lwo. Abaagala ssente naawe kwata ku ekyo ky'oyagala Katonda akole. Omunnazarensi obadde njogera ku bintu bwe bityo naye ng'ate biri ku bantu bo bangi balina okukkiriza bakubya amasimu nga baagala obasumulule. Nange kyenvudde nzize wano nga mbanjula mu maaso go nzikiriza nti teri kigambo kiva eri Katonda ne kiddayo bwe kityo nga kyereere. Katonda nangirira obujulizi okuva n'olunaku olwaleero ababadde nga balina emizimu egibalondola okuva mu bannyaabwe bamaama baabwe baabuuka eddagala nga bali lubuto obwavu bubalondoola buli kimu kibadde kirondoola famire eyo. Olunaku olwaleero njirangirira okuteebwa mu linnya lya Yesu. Buli ddogo lyonna ndiragira okuddayo gye lyava oba lyava wa muka kitaawo oba lyavaawa ndiragira okuva mu bulamu bwammwe. Mbalangirira okuteebwa mufulibwe wa ddembe. Kitange nsaba osumulula abantu bo. Nsaba abantu bo bakuweera obujulizi okuva n'olunaku olwaleero nti bali ku ssaawa ey'omwenda nga bali ku ABS-TV ne bafuna ekyamagero. Omunnazarensi njogera bwogezi kigambo naye leka Mukama okiteeke mu nkola basumulule bafuule ab'eddembe balabe ku ssanyu. Nzikiriza Mukama nti okikoze. Nzikiriza nti buli abadde n'okukkiriza ky'oyogedde Katonda amaze okukikola. Wandibadde okuba mu ngalo ng'omwebaza ng'omugamba nti webale Yesu okikoze. Webale onjawukanyiza ku ndagano z'ewaffe. Webale onjawukanyiza ku bibadde bisibye obulamu bwange. Nzikiriza obujulizi obutegaanika. Nzikiriza emirembe okuva n'olunaku olwaleero mu famire yammwe. Bizinesi zammwe kazirabe omukisa. Mugende mulabe ebirungi bya Mukama. Mugende mulabe okusumululwa mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Nsembayo nekino bw'oba olina okukkiriza funa ensigo osige kweza essimu eziri awo. Liganirira ekintale toyagala kusiga naye siga kweza essimu ebirala obirekere Mukama. Okukkiriza kwe kugenda okusumulula. Akuume tusinkana olunaku olw'enkya ssaawa 9. Mukama abawe omukisa. God bless you.